bamuta omugongo mugenda kusima akavidiyo kakadda ekikulu ennyo nti baali bayita mu kituufu ate nga baali bayita wa Uganda akati kyenjogerako gyekiri nyinza okubanga kano kabadde kakadde naye wayinza okuba batakutte kavidiyo naye nga naye bamwokeza omugongo nolwaleero bali mukuba so ebyo bali mukubira kati ensawa bali mukuba awo ku polisi bali mukusabula embogo sawa zino bakwata umaru yiganaka nti mumukubire omutwalo embogo nyanya buli ne bamukuba nga ali ku musimbi eyo byonna tulina okulirwanyisa njagala okusomerayo kino kyembadde njogerako ekya free and fair election paka kigwa mu democracy tekiriiwo naye bagamba kati mu Uganda bagamba nti free and fair regular elections tetujja kati twakakuba luli akalulwa tulina akabeeranga n'akalulu ak'olutintizibwa banyumala myaka emeka naye bw'otunulira akalulu k'e Uganda osobola okwefumitiriza oba kalulu oba lutalo olwo abantu abambadde kombati olwo abalinga abagenda okukuba ennyonyi akati ebyo byonna biteekawo akalulu akatali free and fair kyewabuuziza okukimala nga nkomekkereza ebiseera bya Uganda ebijja bigenda kufaanana kakati nga mmaliza n'ensonga eno ya free and fair bulijjo tubadde n'ekizibu nga babba bululu ku mulundi guno babba buwanguzi ojja ne byala forms zonna ng'ozimazeyo ng'omaze okwegattagattamu owangudde ne waduuka awo ne basindika gakanyama agayina amaanyi gakunyakolako byala forms obujulizi ne bukola ki ne bukubula ne balangirira oli oba ne bamanya tolina sente zijjayo byala forms zino okulawo ne baleeta nebaga nti bagika abamu awo ate tolingire era ne balangirira oli oba we naagamba nti mulangirire tunalibalamu maaso eyo nebakola likawunti kati nga kino kyakasembayo kya munalibonammeeri ebokisi wansi bazisanziza ate bazitaataganya bazisumulira wansi sirunamu naye wansi bayononayo obategedde kati ngaobululeka bwayita wansi eno wamu tibwakola ki tibwayitayo ekyokubiri okugamba nti waliwo yalondebwa naye nga ku bonna abaali beesimbirewo abana tekuli yali alina byalafu ntuufu efaanana ya munne kakati tulina bw'otandika kulangirira awangu ngoredi fujja amaze okweyoleka kati bano bakusindisa mu kkooti olwo bano babunti nawulidde tugenda mu kkooti obuki kkooti gye bayogerako yeerangiridde ebintu ebifulufaana bye otegedde kakati tebakomye ku ekyo naye n'enfuga egoberera amateeka bagirinyiridde kubanga basetinze embeera eyinza okusinziirwako okusala ekizibu ekifaanana bwe kiti ekifu oli grade obuddu eyo omuntu wa bulijjo agiiso muganda wange Ssekabira olwaleero era nga bwe nabagamba nti musajja muwaawanya wa bigambo olwaleero akipuuvingidde ddala kubanga ebintu byayogedde ate n'okuba n'amazima naye bingi abadde alimba one akimanyi bulungi nti mu kulonda mulimu ba stakeholders naye lindako abadde alimba oba tokkiriziganya na byabadde ayogera kale kankyuseemu sikkiriziganya na byabadde ayogera n'ebimu kuba bibaddemu obulimba akimanyi bulungi yeesire nnyo kakiiko k'okulonda naddala wali ku nsonga z'okuteekesa mu nkola basitakeholder mu kulonda akalulu ba mirundi egisukka mu ebiri number one EC Electoral Commission eteeka amateeka ne guidelines abateekesa mu nkola guidelines ezo security police si Electoral Commission akimanyi bulungi ate walaba poliisi ng'ate ayoma ate eyisibwa asezzeewo abadde abuzaabuza abawutuuliriza bakimanye bulungi nti Electoral Commission bw'eteekateeka abateekesa mu nkola abawerekera obubokisi obutwala gye bugenda ababukuuma abakola buli kimu abateekesa mu nkola guidelines wano tojja kuyitawo era kyova olabanga poliisi egamba omuntu tojja kuyitawo nolowooza nti eyakitaddewo nedda baba baagigambye nti oli wakuyita kyannamukaaka ate bamulaba bayita kalungu ne bamugamba nedda ssebo baba tebapanze kipange bano bakiwajja olw'okuba baagala okuteekawo kye bayita commotion abantu bakusenya omukisa gw'okozesa commotion n'okubuzaabuza bannayuganda babafuule nti tewali guideline kati bwe bazimenya n'olwekyo poliisi yemenya etteeka ate nga bo be baalinga bakoze eki nga gye kyabaddewo jjo
Mukyala Misa Kabanda yagambye nti bannange abantu balina ne bayisa bigere ebintu bizibweyo mu maduuka timulindiramu bbanga kinti kale tubawaddeyo wiiki 2 ono atannalayira nakulayira nawulidde omukulu balumwezo nga yefudde meeya nti bagoberera amateeka bayite mu mitendera nga yeerabidde nti ogugwe gutandika mu Gwakutaano babamubuuza Lukwago tebabuuza ye yategedde atyo abugumya yingini oyo Katemba ajjudde muki mu Uganda omuntu atannalayira ofiisi eri mu Lukwago okumanya alina obuyinza asobola n'okukyusa kabineti kati olwaleero mu buyinza constitution bwe yamuwa asobola n'okukyusa cabinet nga wabulayo emyezi 4 okutuuka ki ave mu ntebe kakati be bano bannaffe bwe baagala oggwanga okulitwalira mu ngeri efaanagana bwetyo bagifaananyise nti security bw'ebeerawo ebemenya amateeka bannayuganda tubategeeza poliisi ne security okuteekesa mu nkola nejja mugiraba yonna yonna ke mube mu bululu mukimu kukuuma emirembe eba temanya mateeka naye aba opposition babateerawo ekigambo ekirowoozesa nti buli weebeera ezze ejjidde mu kumenya mateeka ekintu ekiri haramu ekyo bannaffe babadde babuzaabuza abantu njagadde nkikoneko ekirala kyenjagadde nkoneko omukulu ono kyayogedde kyekya recount kiri mu mateeka ne presidensi ya courts mu Uganda magistrate asobola okusala omusango ng'agusazisiza nga omusajja amateeka agamanyi nakugenda mu high court nekusala nekugenda mu court of appeal nekusala supreme court negamba mwagusala bubi ebyo bireme kubeera nti bimuli omutwe alime kwebakana bulungi alowooza nti waliwo recount erina okubaawo olw'ensonga tukkiriziganya nammwe nti enguzi mu Uganda oba mu nsi yonna ekyakutte okumanya enguzi nene nnyo ate muganda wange mulabye avunaana Museveni lwaki enguzi agiremeseza mu kalulu akalulu ka Uganda ke kamu ku bululu obulina demokrasi asinga okuba owaggulu mu nsi yonna era nga mukulu yenga bwe yagambye bakabala lwatu ne bakalangalira lwatu wabula muzimu ku reforms ze twagala kadde wansi declaration oba ya presidential ebeere wansi eno oba tusobola okugendako mukulu mpuuga yakireeta bannange bano aba opposition abanupu tebakigaana ne bakikuba ate kati bakaaba nti ngaaliga bagambye babizzeeyo eno wansi kuba oba tokyalimba naye ennaku zino wabaddewo akakodyo k'okubba akalulu nga bwe bawa omulamuzi ssente manya o electoral commission ng'alangiriramu omulala bwe basaba okulangirira ng'ekyalo ewaffe Kalungu nakyewuunya baggulawo bulungi oluggi nga siriyo namba eri ku siiru omukulu gye yaweereza onaagambye nti bayima wansi ne babubotola ennyumba mwe bamutereka wali e Kalungu electoral commission nga tewali n'akamu we baamenya yadde akamooli naye ng'ate munda mulimu ebikyamu kitegeeza aba electoral commission y'enguzi bagirina naye saagala kalulu kantu kagalengalanye ku kekinaana mukulu Umaru kalina kakwate kano kalina amateeka kati nga bano ababadde bakoze emivuyo returning officer wa Masaka okimanyi nti bamukyusiza bamugjewo olw'emivuyo gye yakola ekitaaliwo mu gyekinaana era bamugjewo nga alese emivuyo okubba akalulu Kanyamere nga mulimu ne kuba security era abaavunaaniddwa ne babakyusa lindako bali okuguza kano akalulu k'ekinaana abaateekateeka nga bona electoral commission kano ogenda ne mu kkooti President Museveni ndowooza buli mwaka bamukyalenginga mu kkooti buli lwalondebwa bamukyalenginga ak'ekinaana eyali president wa Uganda yali chairman wa military commission nga ye de facto president wa Uganda omukulu Paulo Muwanga yagamba nti bwe kaneetantala n'alangirira ebivudde mu kalulu wakusibwa oba yagamba myaka 15 babayisa oba okusasula $5,000,000 mu kiseera ekyo mukulu Sekone yali chairman wa electoral commission sajja atunooza yanoonya wali kigomesi ekyangu n'ekiwiigi n'ayitaawo n'afuluma eggwanga adduke kinagongera obubbi bw'akalulu bali baawambira ddala sisitimu y'akalulu yonna Muwanga n'alangirira eyali president ye yalangira nga kati Museveni bw'anaalangirira n'agamba nti aba electoral commission mbagobye
kati nze president wa Uganda ze nangira kyekyali omukinanga mukulu Sakabira akimanyi bulungi soka information eyo nkulu okubanga kyajekiriza information mukulu mwa naye kano kasaba abeere munnaddiini ku byenjogedde nga tanampa information nti president eyaliwo mu kaseera ako yawamba obuyinza bw'akakiiko k'okulonda ekyo kyabasookerako apa information kale kakati simanyi kyakuwamba akakiiko kalyakulonda kubanga wano Masaka wenyini ngamba ngesenga kesi ne point president yagobye ababadde baddukanya okulonda n'abasecurity akati ebyabadde birina okulangira babadde mu interest y'ekyo kyeyabadde ayagala ekisooka ekyokubiri kyagadaga nti baagaana okulangira ti aneetantala tulina media houses nyingi nnyo naye gw'omanyira nti babadde ku bunkengu nga teryakubuulira kiva mu kulonda okutuuka nga returning officer naye gwobaddewo nga tubiraba ku polling station nga teri radio negi tekuli tv negi ekubuulira kivaawa balinda returning officer naye nga ate ku polling station twabitegedde ebyabadde bivaayo nga byanjawulo ku polling station ninga tutire kyakukola ekyokusatu akirowoozeeko amanye nti bwe babadde balangirira abantu babadde tebalina kyakukola ng'ebigenda mu maaso obunyivu weebuli naye nga tiwali kyakukola nga kyolina okukola okukuuma obulamu bwo kusirika. Haji Umar oli musajja muluya amagezi n'okusoma omusajja information gyawadde bikwataganye n'ebyenjogedde oba nedda ekibereberye nkugambye nti president wa Uganda yagamba tiwabaawo electoral commission alangirira n'awaayira president Museveni nti eyalangiridde kana akanamere ate nga yabadde kooti yagobye omubbi teyagambye nti nno nze nangirira era process eyayitiddwamu yabadde ya kooti. Sekabira kyagezaako okugamba President Museveni bwe yali ebbombo mu speech nabadde abantu baddemu bagitunuulire ne ku YouTube kwe nabalonda abamagi president yayogera ebintu bingi weyayogerera n'ekyemasaka by the way president bw'amala okugamba nti emasaka baatubye akalulu president yayogera emasaka baatubye akalulu era nagobye RPC era we namugobye bakansala twayudde buyozi enkeera NRM negenda mu kooti emasaka omulamuzi omusuubira kusala kati omulamuzi katonda musuubira Alhaji Umar oba osuubira omulamuzi okusala kino oba kiri teyamuggyeko obuyinza gambye Paulo Mwanga yalangirira nze era sigambye nti yamuggyeko obuyinza oli abajjako obuyinza kyenjogedde kiri kitegerekese the fountain of honor agaye nti mwanzi byakalulu era oli namuggyewo RPC enkya bwe bagenda mu kooti abasaidiye kakati Sekabira kyakulaga kiri bwe kiti takiti etaliko kubuusabusibwa omukulu yalangirira nti oweereto ono abadde atubulira bamidiya okumanya talimba aleroka abadde atugamba abamidiya tebalangiridde etteeka constitution eragira bamidiya bebalangirira akalulu oba electoral commission bonna mu ggwanga babadde electoral commission si yabadde erangira akalulu era abagenze mu kooti president yagambyeko lwaki olinyayo mu kooti bakyalinayo nono kasiba nti eyabadde wakatemba musajja nga talina bujulizi naye yagenze mu kooti nebimuyiga nagamba sente zambuze zempa balooya kali ali agala Museveni yabazimuwa kakati zibasomedde kakati kirimu ekiti katumbawulire ekyamazima Museveni mumuyita fountain of honor setumuyita ali fountain of honor setumuyita buyisi kati abannayuganda ne mubakomyawo yenanyini buyinza bwa ggwanga ye recipient yenanyini kumira oba kufuna mawulire ga intelligence ku nsonga ya Uganda munda ne bweru wa Uganda bannayuganda ne mubakomyawo ne mubatababuulira nti amatuufu n'amafu nzija afuna information intelligence information entuufu n'enfu kakati byonna bibaawo era ensonga lwaki judgment nebeera engeri gyajajingamu nti kati lwaki wabeerawo counter intelligence abamuwa information ba mirundi ndowooza 100 bw'oleeta ne Sekabira aleeta n'oli ate n'atuma ababeeka Sekabira byaleeta bituufu oba si bituufu agenda okwogera ekigambo batasanga nze kubulira kubanga nze nasoma nnyo obutabo bw'ekikesi ate byayogera nange bye mbadde nnina
nga director wa Gaso School of Economics and Center for Strategic Studies ajuma rochimani ekiri mu America Trump wano yatema bulanga libanzi byakalo na sitira ne bigere ngo mwano njagala tufune kubibaba siteka kensonga endala president abadali na information ky'abantu b'ebweru wa Uganda babadde baagala okutabangula eggwanga era bakyolekeza munsi yonna twaliwo olunaku BBC erefulumizza amawulire n'Al Jazeera gagabulimba gagana agabaddewo bagamba helicopter nga neerabira ku TV wet nawe wajuma lwagirawo nti helicopter ya Uganda ya polisi ya Uganda yazze n'etwala Bob Wine nga baagala era ekyabadde kiddako bagamba nti Bob Wine yafudde kati ye baamwe n'apapeeje yekwese n'agaje ndi mulamu bannaye tulwanirira kati akalulu kafu ne bakinira lwaki bakireese okiwala by accident nti BBC okufunya amawulire nti amagye ga Uganda gawambye Bob Wine gagenze ne helicopter era ne balika ne helicopter ng'ekamaka ga Bob Wine eyo giyita accident eyo proving and president byayogera ku security ne information gyalina abazungu bali babadde bategese okutabangula era abaluguddemu jendagadde abantu bamanyi era abalu BBC boyogerako bavaayo ne beetona nti yanyisobi we balinyo omusajja gundi expertise gye balina nga lwaki bakola akasobo akatone ennyo nnyo beekatyo nawe beera kuba musajja omukulu lekafama nga mwana muto eyo nga naawokkiriza bakikola bakigenderedde wabula kyayabise lwaki wabula nze kyensaba mu ebyo ekyekikulowooza nti bamalayika bali babeera mu ggulu nkugambye tebakola nakugambye ajuma kyembadde nnina Kutabu bensoma natomusoma oba Robert Lula mwebwa bekasinga 10 Uganda ogiraba buli akato kwa ebyo byonna nga bwobizinze nebirala byotandaba ko Uganda ogiraba bwola bigenda kufaana ne Uganda democracy wise ne political democracy wa Uganda kamano kwebaza security ya Uganda eyawonyeza Uganda okubeera nga Somalia bayiga weche kisinga obukulu ino Uganda badigenda kubeera nga Somalia ngali biya abantu limba mbuli byegenda kuba mata tegaliyo Iraq n'awalala ne Uganda bwe babadde bagipanze erere bwetu ekyo kye kisinga obukulu bino byonna tiba Uganda esigadde n'emirembe abazungu babagudde mu kyabadde bagenda okukola kyafudde wabula nsaba president ekintu eki era nakiwandiise wano Katonda kibuuza President Museveni obuwanguzi bwe oba asula mu Quran oba bigambo bya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam simanyi n'obuwanguzi bwe bubadde ku kintu eki kusonyiwa wallahi abadde akola nnyo Amnesty bwe yayingira mu Uganda yaddira abantu Obote Abaidi Amini abatitokero lyo mu minisita Mulamba mukamwana Obote minisita Mulamba bano tango jegejege abadde wane Kiryandongo mutabu musukulu wa Idi Amini abo bonna yaba finance abadde member wa parliament yabalabirira nsaba president bano ababadde bagenda okukozesebwa abazungu ne balugwamu bonna nga bw'abadde akola obuwanguzi bwe mu nsi muno nsaba ekintu eki buli eyakwatiddwa nga yabadde agenda kuleeta akavuyo ne bano abaana bato ababagoberedde pulezidenti akola ekyafaayo kyeyakola era kimuwangusiza emyaka 4 yeesige Katonda abasonyiwe agambe buli eyabadde mu kavuyo konna ak'okulonda abaka ba parliament abamu kuba kimanyi babakozesezza abaana bakulembeddwa Yusuf Nsibambi babadde basinkanye president era Yusuf Nsibambi yabadde agambye nti ekyo kyekimu ku byabadde kumaliza bawaddeyo okusaba naye mukulu teyabagambye bagenda okukakafu okutwako naye nga nabo bakisabye bwe baba bakisabye nsaba Allah ow'ekitiibwa asse wisdom mu President Museveni nti obuwanguzi bwe bubaddemu ekyo atikiriza tufune ku masimu wano kakati nga tufuna amasimu alhamdulillah bannayuganda mwebale esubiri libe liti biometric machine ono agambye waka president mu kalungu zaakola ne muka president bano abaana balabika babadde tebasoma bulungi omulina okusoma kwangu bano ababadde bazikozesa wala ne babadde tebasoma bulungi naye biometric machines zifaanaganako nga electronic money transfer kati omuntu takyamusoni tokyamusasulira ku simu neyegaana kubanga rekodi zizikola ki kati bulijjo babbanga abantu naye kati tikikyasoboka mashini zino nsaba ekintu kimu essuubi lyaffe lya Uganda lyogambye okuba tutandise science tusabe Katonda tufune mashini zenyini eziri advanced kati zeroba ng'enjogera y'Abaganda y'abantu b'abantu kano si kali gino kagamba nga keerooba oba simu ng'eyo neyakola ki
bwe tunafuna biometric machines eziteerooba kuba bwe wabadde obuzibu okawuka enguzi ebadde y'amaanyi obadde ogiraba ekalungu obadde ogiraba wano wannameere n'abalala era n'abalamuzi okusinga omungu awejja n'omulamuzi ono ow'e Masaka eyajjawo buli abadde abba akalungu kuba nawe badde ntegesa okukabba mu 230 ntegeka wano sente zange bannangirire bagende okabala mpa omusirikale akubemu ekituli ku kasiiru olweta asiiru yamenyese bweyanja gwe balangira omulamuzi wa wano yakijjeewo ekintu ekyo kibadde kinnumya omutwe omulamuzi yakikoze eki si kubeera nti onoogulanga abasirikale ne bakutula siiru olwo kibeere nti olwo ofuuke memba wa palamenti omulamuzi yagajja ako ke bakutudde tujja kukateekanga ku bbali ate tuddemu tutunule twekeneenye kakati nze bye byange saba Katonda tutambule mu Uganda noti 75 2 5 5 5 2 2 5 2 2 5